baba genda okwenywegera bwe bati ne bakuba kiss ne zireta Viola n'agamba Jebbi abasanze n'essuubi ly'abadde alinayo wano werifiira mukazi watukubizibwa ebingi byalina abatambula bwatira baate bwagwira olubuto. Oh my God. Yali ku pressure, yalina ebizibu, yasanze bano nga bali mulaavu. Nange akadde ke kawaddeyo. Sorry, does it hurt? Nengolowooza Patience abiriko alaba oguyayo ogubafiiridde mu ddiiro. Negwe omanyi omuyayo okubanga tafa na ku bulamu bwa muntu mulane just alaba ono ng'abafiiriza. Oh mama kasimbye kali eno ku mutima kavuddeyo ku nnuuni. Omwana ono ankubatteke ku kataago kiki ye bana. Omanyi okuzaalisa abaana laba nno gwe bagamba. Sorry. Yagamba bebbi nsonyiwa munange. Is it coming? Gundi omwana ajja storage. Katugirabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Plan B. Nsooka okwebaza bannange ba VJ Josh ke ba besties. Mwebale kulaba video za VJ Josh. Mwebale kusubscribinga. Kati nekindeese wano baneena baguliddewo YouTube. YouTube eno ngireese okuyigirako okuba ntufunamu ebintu ebyokuyiga, okuba nti tusobola okwekwatako naffe abantu, okuba nti oli eyo olina ekizibu kyo bambi olaba amaanyi gakuweddemu naye chance eriwo tiosobola gabanako naffe ebizibu byo era ntukunoonyeza solution. Genda ku page yange bagita Plan B official musubscribing just no kyembaleetera si kya muzannyo. Yes, okay, okigambire nnyo ekizikire ate mwana tuye bestie waffe Plan B kachana ko wekali bakaita Plan B official. Njagala kwebaza mwenna abasubscribinga bwatannaba kumanya kweyo channel ogenda kunyiga bunyizi mu kigambo subscribe olaba wansi werinnya lya filimu eno wanji awo wansi awo wolaba okumpi ne like soko kone mu like yensonga nkulu tiwaliwo ekigambo subscribe no obanga subscribe ngoba kale mkafananyi ka channel ya Plan B ogenda bogisangawo oba secho searchinga Plan B official TV channel ogenda kubogifuna eyo jendi ne Plan B natuba tusaako program eyandibadde nga magezi muliro mu bugazi bwayo soka tetugenda nakubaterawo program nga musobola okuba amasimu batolekere filimu yaffe eunako olwale gwe kyobomanya mugogwa cinema eno yo najewulidde katugitandike. Yes, okay, right way twakumye tandikira butere kitundu kyaffe eky'omukaaga omwenzi omusiru likinga okomentinge ate lwaki nedda kasharinge mukwano okawerezeko n'oyo omulala akeetaaga katwasembeyo okulaba nga Patience tumwekwase ate bali ku simu ne JB John Bosco musajja wattu mutufu yagenza okulabamu nga wosika ekitajja libadde balya nkoko ng'alaba mwana muwala oli ne wamukolera ebyenkanawa ate ye omugenzi Franco omulamu tannamuva mu maaso tannamuva mu ndowooza tannamuva mu nnuuni yadde mu musaayi gwe mutufu n'awonika n'agamba lwaki sigenda nono omukazi anjagala newankubadde nga gwenjagala tabiriiko era twasembeyo okulaba nga amukubidde akasimu namuyita ku dinner date ewuwe kino kyo kyasanyusizza nnyo omwana muwala era nga ne munne yamusanyukiddeko kubanga abadde alojja omukwano butuufu ye kujaali ekya dinner date kyanjawulo nnyo katugitandike bulambalamba ebyo byatwasembeyo okulaba kati mwana tu first week at work ye mwana muwala atuhaile Julian ne Austin bali mulavu. Everything is moving fine. Mutufu ewa chief yalese kintu kye yamugambye wiki gy'omaze ku mulimu eri anti buli kimu kiri okay era nkikola ng'ewandagira. Change the director's name and fix your own just like you. Sebo ono omusirumbu ayagala kukyusa linnya lya director ateekebwe ery'omukyala. Nakututeeyo. Be able to execute all my plans. Obeere ng'oteeka plani zange mu nkola. So as to help you. Aye nekyanga njagala nkuyambe. So much. Kubanga nkwagala ebitagambika. You don't have a problem, my darling. Nagamba ekyo kirina buzibu darling. Everything done. Buli kimu gwe kitwale nti kiwedde. There is no cause for alarm. Tewali na kimbu noki. I love you so much. Nkuyagala ebitagambika. Nenga atuhaire Julian. Ne Austin. Kwegamba. Engineer wire duka
bakupanga sanvu ate munange gwe bayise ku dinner date essanyu lingi. Jennifer, how are you? Oli otya munange Patience? I want to prepare a little afan soup. Munange just bafumbira ano bye munaalya. Should I help you? Nagambo bankuyambeko ki? Let me start with the onions. Nambe. I don't get. You know how to cook? Nyabo manyi okufumba. Manyi maama. Mutuufu ayo omuwala ng'olaba mulungi nnyo okumanya okufumba. Too beautiful to know to cook. Ng'obudde oba okuyiga okufumba bala wabumalira mu kweruyonja. That's all right. Naye gwe ani agamba okufumba kw'ababi. Ssebo nina lulungi wange anfumbira gweddamu ebyo. Yes. Yes, sir. Nga munange. And Waliwo kye nsaba onkolere oba ekiki? Mama, Maama. when you're done cooking, Oba omaze okufumba. I always want you to put my food and Alex's food in the same plate. Mbadde nsaba emmere yange n'eya Jebbi okiteeke ku sowaani y'emu. Bambi maama kitukole tuliire wamu muliiseeko naawe. sure, no problem. No. Kale tewali buzibu. Da. Yakibakolera. Anaakola ki? Newankubadde ayagaliza mwana muwala Viola Nakidde ne talina kyakola. Omukulu ssebo yasiimye. Ono balye bonna. Kati naye amugambye mbu batere ku sowaani emu emmere yaabwe. Mwana. Babe, Timu Viola and Jebbi muswadde. this is like a dream. Timu Patience and Jebbi mwabaliko. Kama baby kino kyanjawulo. One of the happiest moments. Mbutuufu kana kadde kakyasinza okuba kasufu. He don't. Muyaye ng'aseka majjemu ndikufasekanga gwe wakako omukwano kiki. I love this moment. Tunula teri romantic nze. Nze no laavu njitankanye nange nkwagala baby. Bibanga byampaka. Baba genda okwenywegera. Bwe bati ne bakuba kiss ne zireta Viola n'agamba Jebbi. Abasanze nesuubiri abadde alinayo. Wano werifiira mukazi watukubizibwa ebingi byayina abatambula bwatira baate bwagwira olubuto. Oh my God. Yali ku pressure, yalina ebizibu, yasanze bano nga bali mu laavu. Banange akadde ke kawaddeyo. Sorry, does it hurt? Naye ng'olowooza Patience abiriko alaba oguyayo ogubafiiridde mu ddiiru. Negwe omanyi omuyayo okuba nga tafa na ku bulamu bwa muntu mulala just alaba ono ng'abafiiriza. Oh maama kansimbye kali eno ku mutima kavuddeyo ku nnuuni. Omwana ono ankubatteke ku kataago kiki ye bana. Just deliver me. Omanyi okuzaalisa abaana laba nno gwe bagamba. Sorry. Nagamba ebbi nsonyiwa munange. Is it coming? Gundi omwana ajja storage. Katugirabe. Paka mu ddwaliro. It means just come out. Namugamba munnaye baby. Okay. Oh. Promise. Yamugamba omukazi oyo zze naye. I wanted to come in Mbadde njagala kujja nzekka him with. naye alemeddeko ne tujja ffenna. So you came here with Jennifer? Yes. Bambi obujja bukiruma. She insisted. Alemeddeko bulemezi okujja. Nga mbadde siwe wakujja naye. I hope she's not coming in here. No, Kansi wetagenda yingira muno atajja kuyingira. Egwe bubalira bedduka. Kyokka tebannaba kweyatulira Neddo toligamba laavu mwe mumanyi oba omumwagulwawo okwogera gy'emitima kasita gisiimagana. Kati oli yameze entondo n'ateekawo oli. you're welcome. There. Tuba tuli wano ne zireeta ono. Go to bed. Atwaire Julian. Aba wano balazzeewa. Munaye bagenze mu ddwaliro. So the rest. Viola abadde agenda ne bamutwala mu ddwaliro. That witch. Banaye omulogo oyo. I don't know why she doesn't want to die. Simanyi lwaki tayagala kufa. All she knows how to do is to spend my brother's money and shed cocoa. Ali ku kimu kusaasanya ssente za muganda wange na kwekaabya buziga bwa kirogo. I'm telling my visitor. Baba wakomawo mugambe mukyaliddeko. N'addayo. Ne gwe omanyi omuntu okuwalana nga tomuyinaako buzibu tolina ky'omukoledde. Toli mu nsawo ye. Kati nange ebyo tubisanga mu bulamu kati okudda ku bano. Dave thinks he is smart. Nalukenge Stella. Me. Tanyigirwa mu ttooke.
big sister mukamwana. He went back and reconciled with him. Okimanyi oyo omusiru alowooza mugezi sewe yatucyankalanyiza nze n'omwagalwa wange kati bo baddinganye. Go and drink it over. Negwe tomanyi ng'abasajja entegera yaabwe endala bali bakwatagana ebyenjawulo With themselves. we bafuna ekizibu bagenda ne banywa ne baddingana gundi basaaga. Dave, Dave you will hear from me. walayi agenda kumpuliramu akanfaamu. I always say that all men are the same. Lwata kimanyi nti abasajja bonna bafaanagana. The other day I was on call with him. And he told me that he was not in Okimanyi luli nali ku ssimu nange ntali mu kibuga. for me to catch him Naye red-handed. kyaneewuunyisa se we nabasanga driving into the same bar. nga bali babiri bagenda mu bbaala y'emu ne Franka. Was smiling. Nga se bamwenyareketa nga watali kyabaddewo nga gwe bataakusanzeeko ne mukazi wa munne kati ye takimanyi nti bali bukodyo bwabwe. Yalowooza Dave yamucyankalanyiza n'omwagalwa we mbu kati ate bo ne baddiŋŋana kati Dave agenda kigwamu ogwa mu tteeka ezitali zizo. Oh, Mr. Allen. Kudde n'omusawo ng'ajja I'm fine. agamba ndi okay. Situation is this. Your wife had a shock. A very critical. Mukazi we yafunye shooko mu mbeera enzibu ennyo She is having acute anemia. era ng'alina anemia. She's going through a lot. Mpambi ng'alabye mukazi wattu. She's going through so much, and I just want to be there and help her. Namugamba naye njagala muyamba mu ngeri yonna esoboka. Yeah, anything she needs. Anything she needs. Nagamba yeetaaga omusaayi kyonna ky'oyagala That's all. oba musaayi oba ki kyonna. It just make her feel good. Gambe njagala awulire bulungi It's not an issue. ate sente si buzibu. I suggest you head over to the. Namugamba kale genda ku kawunta obeeko z'osasula That's all right. gye tukebere n'omusaayi tulabe. Sorry, I hope the delivery date is not due yet. Kiki okuzaala si kwakati oba? It's Agambako kunaatera around the corner. naye nga si kwa leero. I'll make the payments. Kale kanzije nsasule. Kati bambi mukazi wattu Okay, it's this way. obuzibu bwe yafunye ate yeetaaga omusaayi. She needs blood. Wekituukaawo ziba sente nnyingi. Kati bambi mami Fiona yamubuuza oli otya nti ngenda ntereera. Namugamba munnaaye nawulidde bubi we nalabye Jebbi ne Patience. Butuufu ne mpulira nga njagala kwenyaga. Bambi. I'm sorry about that. Oh, And I understand how you feel. kakazi katukalojjeza birungi ennaku yaako. Jennifer comes from a very wealthy family. Namugamba munnaye nkimanyi n'ekyowera newankubadde nga Patience bagagga. Heir apparent to her father's dynasty. Ate ng'ejje kiri nti ye mwana yekka obusika kituufu agenda kuba ng'abutwala. Does Alex love her? Because if you ask me, you are the one Alex loves. Nagamba naye ate ekyo tekitegeeza nti Alex amwagala, Alex ayagala gwe. Gamba maama olimba. Oli omukazi alina obusobozi bungi agenda kuntwalako Alex. This is an example. Namugamba olaba omusaayi ogwo ye example. When the doctor told him that your blood was Omusawo amugambye nti weetaaga omusaayi. eaten his blood, Awaddeyo omusaayi gwe. Oli serious maama? Tiye. can somebody just Yamubuuza gwe olowooza omuntu amala gawaayo omusaayi gwe ku muntu gw'atafaako nnyo oba gw'atayagala byanjawulo. doesn't have feelings for? Gwe olowooza bwe kyekikola? And a significant sign that this man Kano kabonero kabe kabonero akakulaga nti omusajja oyo akwagala. Newankubadde nga ne Patience waali and bless you. still ayagala gwe. Weekuŋŋaanye weekwate mpola mpola. Ekikyo kijja kuba kikyo. Mubiwulidde ba mikwano? Ekikyo kisigala kikyo. Now the only thing you owe us, Namugamba ky'olina otukolera kiri kimu. take Jennifer off your mind. She is not a Oli Patience mujje mu birowoozo bye temuli mu competition naye. Gw'oli uncompetitionable. Is there any Oli unstoppable. Baagala gwe nayo kye mba nkuleetera munnange kiweetaaga. plenty of that sugar, I guess? Nteekemu neera sukaali mungi. Baabe n'amutuma byamutuma ewaka. Amuleetere. Bamulabidde mukazi wattu naye afa ne emotions. Kale byafula nga tubiteeke ku mabbali. Kati bano baba bali wano. Batambula ku street. Bati mu luseke business. Baba bali wano ne zireeta omusajja. Nasooka atunula ku simu. Najjayo emundu. Wamala okakasa
fana inamukubirawo essasi bannange Devi kaput gumu ebiri ku sikondoka nga tasiseemu Devi bamukubye essasi kati Mugisha yaba ali ku ttiimu ya Arsenal yo yakubalwaza mutwe ebyaddala Arsenal yo ne zireeta kyaliwe Brian gwe blood buzibu ki mwana yeri kyokya muliro ki naawe kyogamba otegeeza ki buzibu ki Dave is gone. Dave afudde Go to the bar with Dave. munaye tubadde tuva mu bbaala ne wajja The omusajja two guys came down with gun. najja nemmundu Guy was checking us with the picture. n'asooka n'akebera ekifaananyi ku simu Luckily for me, I wasn't the suspect. walaba nga sinze suspect And shot him dead. akubye Devi n'afiirawo oli siriasi gwe Playing, but it's becoming bloody. nkimanyi omuzannyo gwe muzannya bizinensi erabika etandise okugyamu omusaayi You mean Dave is dead? kyogamba Devi mufu Dead. ayi bizinensi lusekeziza omuzigo lindako naye ani kyendowooza kyekyoba si kyeki I think Monica did this. mbutuufu patience ayinza okuba yakikoze Monica. oyo tumwekwasi Because yakikoze felt Dave tricked her and disrupted our relationship. naye nga patience sisiteera Convinced sigatta Dave. But n'agamba nkimanyi siteera oyo alabika yasedde evyo olw'okubanga yabadde naye mulaba I cheated on me. naye Don't fall for this cheat. sigenda kugwa mu mukwano naye olw'okubanga atandise okutiisa kanga oyo namumaze dda ndi kukiddako naye tekikkiriza blood So you mean Dave is gone just like linda kyogamba Dave afudde bufi bw'atyo nga naye tali siriasi mwana n'alukanga siteera apanze Okay, man, cheer up. I have a surprise for you. ninayo ka surprise ko mwana Mommy! Mama omusiusa oyo yafunyikira nti omulala naye bannange oba lwakubanga abakazi bangi mu namba bannange bandibaddeko babbula nabo ate afunye ono jasi ekyatwala obulungi kyaleeta sente katugendera awo munaye omukwano gwange mbadde nkunyuzaako bravo Brian oli ote munaye abadde bakwogerako bingi ne waba tamumanyi kodi zeezo yakamumanyira ano n'agamba akwogeddeko bingi nnyo kale nkuleteyo ekyokunywa ndowooza naawe nkulete kyonna kyosiimye naye ng'ali ku puresa kyali waabwe afudde noono omuyaayo olowooza abiriko tabiriiko gwe kabulaza bulaza olina ebikulaba gundi tujja bikwasaganya oyo kira nti mupya tuula gundi omuntu omu afudde osirwala waki naawe obulamu busigala bugenda naye gwe Mugisha Franco lowooza alina amagezi talumirirwa yadde kyali waafudde n'essebo teri kuzikiza bizinensi luseke erina okugenda mu maaso kampani teri kugwa kati chief engineer wire byamusukkako. How can you lose 10 million naira? First month of your okungamba mu milikwesi 10 zibuze mu mwezi ogusooka gwe wakati. You lose 10 million naira in a company. Milikwesi 10 mu company. What is your salary? Olowooza osasula sente mmeka? What it takes to make money? Omanyi kyetaagisa okufuna sente ezo. Chief. Doing our best. Tuli mukola ekisinga ku tulabe losi ya nange. And customers are not turning up. Ate n'ekirala customer tosiyasama bya kisirwa ebyo. You had better sit up. Gundi either bisetting oba sekyo nkugoba ate omanyi bwe mba njogera bwe nti kitegeeza. We'll try my best, Chief. Kale njagezaako chief. Omusiru yabuzizza milikwesi 10 ate oba kati baazikozeemu ki? Omanyi omwezi gwo ogusoose n'okolerawo loosi ate banalina okwagala ebintu by'amangu si kintu kirungi. Nange bitama. Chief bamwise kulitalaba okudde eno. Chief mukambwe. Naira will pull out from the company account. Milikwesi 10 ze twajje kwa kawa. Our last weekend Dubai trip. We twagenze Dubai. No, you know muka vacation. You're finding it difficult to cope. Ntimanyi oli mubisanga bizibuzibu naye. I'll handle the situation. Ngenda kikwatako. Ono yesigisa akaninkini. Manyi ga akaninkini. Chief was very angry. Mwana chief abadde mukambwe. To sack me if I did not see. Era ngambe sibitereeza ajja kungoba. So this is not my field. I'm just doing. Kimanyi mwana bino mbikolera gwe nange sikye nandikoze kye twakoze okubbako milikwesi 10. Cannot fire you. Aga ntasobola kugoba. Yeah.
muyina wano mu Kibogina. Whatever I say, Kyonna kye ŋŋamba adda mbuzi. come to mama. Come on. Soko jeri mama jangu tukole ka love. Cross your leg. Biri biveeko gaziye n'amagulu g'otuula no kibalaasi Bi- tumale tugire wansi That's ndowooza. it. Mbukiifu bamuyina mu Kibogina mu Kaninkini. Talina kyagambayo. Got here from the doctor's office and he said that you're good to go. So Munnaye dokita agambye nti olyoke tusobola okudda ewaka. Why are you doing this? Yamubuuza lwaki onkolera bino byonna. I'm doing. Lindako. I gave you my blood. Nakwadde omusaayi. What did I do wrong? Just nakoze kibi ki mbuuza. Why you pretend as if you don't know Lwaki weefuula atamanyi kyempitamu? slowly? And you're asking me what I'm saying. I'm killing you slowly. Kati ombuuza nkola ki mutuufu simanyi. Amugambye onzitira munda you killing me slowly. Exactly what I'm talking Mutuufu oli muntu mukulu otegeera kye njogerako. Bino kyogere. So, so let me just take you home so you can. Ate olowooza omukulu yategeera koodi. Yamugamba lwaki obinkolera oli muntu mukulu mbuulira ensonga enkulu lwaki. Omuyaye teyayatula agamba I'm sorry ndabika nkutadde ku pressure katugende waka. The drama, that witch of a girl. Okudde ewoono patience si musanyufu. Who were to Tumwekwase oli Katemba gwe yasanze eri teyamusiimye. I went there. Gwe nagenze ewo omusajja. Just when I and Alex were having Wali nga tuli mu mukwano omuzibu tuli mu kwenywegera ka kiss. this amazing time together. This Akadde akasufu ak'enjawulo kembadde sifunangako embwa nejja. everything. The drama is something I can't even Gwe Nakabuto yazanye Katemba wali. in. So Alex and I together, Okimanyi and she fell nze nejja ebbi tubadde tukyali ffenna ne yeesuula. with a big stomach. N'ekibuto ky'ekizimbulukufu ng'ekinywi ky'amalwa. It ended. Gwe. A moment, the sweet moment, the conversation, the sweet Butuufu moment ennungi gye twabadde twogeramu byonna ne biyimirira. obviously a win. Alex n'agenda ew'omulogooli. Babes, Naga mukwano. it really, really loves you. Nkimanyi. Be another chance for both of you to be. Alex waba ng'akwagala. Ajja funa omukisa mu ddiŋŋane. The drama didn't end there. Ne gwe olowooza Katemba yakomyawo. Even at the hospital, Ne ku ddwaliro still performing. yabadde akyazannya Katemba we. Movie actress. Sebo oli omwana oba muzannyi wa firimu simanyi. That Oba muwala wa Mooti. I practically slept in. Okimanyi nze n'omukulu twasuze mu ddwaliro ono yakyewuunya. Yamusuzizza mu ddwaliro ku mpaka. Yagamba gwe okukyala mu ddwaliro ku lw'omuntu. Naga ate nabadde naakola ki? Mbuusebo mbu omulwadde ng'ayagala Alex amubeere ku nniya. Ne tusulayo. She's not a sadist. She doesn't like it when I'm happy with Alex. Bambi. What word will I even use for her? Ero firimu etutwalawa. She doesn't want Kyokka nekyewuunyisa tuli katundu ka 6. Erina obutundu 15. Wabulayo obutundu 9 bulambirira. Biba biterera we bicyankalana. Biba biterera we bicyankalana. Like nga gwe tugende mu maaso. Okay? Yamugamu naye aba akwagala ajja kuddira. Ebintu bitwale ize. Ubundi nzikakane ku kigwo manyi kyoyogerako gwe. Oli omukazi tatwagaliza kubeera ffenna. Naye nga njagala okutumbira ku mikwano gyange ab'enjawulo be mentioninga mu firimu zino. Abawulira mentioning aba sponsoring besties. Aba yefiiriza ku kasente ke munnange n'agamba nti vije Joshke kwako ogule ku mazzi oba kwako akasente kano. Manyi nina bingi byenkwasaganya. Nina ne project zendi mu bakolera ezeetaaga mu kasente. Kati gw'owulira mentioning omanya ekyo kyaba akoze. Ku namba yange osobola oyitirirako nawe n'okola ekintu kyekimu. You just got discharged from the hospital and you're already like this. Kati munnaye baakadde ewaka naye omukazi akyetadde munnaku. Look how he dropped us and left. Naye lwaki atutadde wano ye n'atambula n'agenda kati alazeewa. Like agenze era mu mukozi we. Wandiika ogambe nti ebbwoba ina action. Yes. Am I sensing jealousy or something? Kiki nsensinga bbuba wano oba? No, Alex is not like that. Naawe okimanyi je bitali bw'atyo. You've gone back to work to check. Ayinza okubazzeeyo ku mulimu kucekinga. This while you were. Alina emirimu mingi ku mmeeza. Sure, that's what he must have gone for. And you know Alex loves you. And I'm very convinced about that. Bambi. The things he did while you were admitted was proof of his... Ky'omanyi Alex kye yakoledde mu ddwaliro kyabadde kikakatsa nti naakwagala nnyo okugale. Asobola okuwa omusaayi gwe ne keeyo ateekeddwa kuba kitaawo oba nnyoko oba bbaawo. Nedda ate wooli. Don't allow that bother you.
Achiri nawe tuchina kweraliikiriza. Let me let you in on a little secret. Kankubireko akamakamu. While you were in admission, so was addressing him as your husband, and he never denied it. Omusawo yabadde akuyita mukyala we ate teyakyeganye. Okakasa. Couldn't help overhearing them when they were talking because I was seated. Nenze nabadde mbawulira kozi nabadde kumpi awo ng'omusawo. Come, go upstairs, freshen up so that I'll get you something. Kati munayina mukadde va ku birowooza ku bya patience. It will be better if you rest lying down. Ondi wandigenze n'owumula nga weebase. Kanjire mbeereko wano katono waakiri. I will allow you because you've been lying down all this while. Leka nkuganye kubanga obadde weebase bw'otyo mugabo naye ngenda kwambusa. Weebake muneebake entuufu. Bambi amubiddeko n'amugamba ssebo mu ddwaliro omukulu ebadde mukazi wa kino tagaanye taleekaanye tawakanye. Please, I need your signature. Omukulu ng'aleeta files neetaaga signature zo wano ate ndabike nga ngenda agira sayininge naye ali serious mu Alex. Omukwano. Please sit. Osobola okutuulira kaawe. I was rushing to this contract agreement. Ndi mu kupapa ngenda wa chief gundi. Engineer Wile. Well, Chief Benson is one of our big... Chimanyi Chief Engineer Wile tumwetaaga. Mukulu ne bambi. Time me a few minutes. So kompeyi obudakiika. Well, I just want to say I'm sorry for the whole drama. Naye mbadde nsaba kwetonda. Are you pregnant? Ku katembe yabaddewo ne nakabutowo. That's not. Hey. Well, thank you for your patience. Actually, nawe weebale okugumiikiriza. Bwe twabadde mu ddwaliro. That says a lot about you. Ekyo nno kitegeeza kingi ekikukwatako. Kiraga oli mukazi mugumiikiriza. Naye ngamba munnayi ku lulwo nsobola okukola ekintu kyonna. Agamba weebale. Can I ask you a favor? Ngusabeyo akantu. Kyonna ky'osaba. Is there going to be another date? Tunafunayo date endala. Kengire njirowoozeeko abo batunaaba nayo. Kentwala emirimu ewa chief. Kati nno waliwo enkolagana ya kampani eno. N'owekitiibwa Chief Engineer Wile. Era direct straight away empapula. Nga zaasazeeko dda ewa Chief Engineer Wile. Najja na sayininga. Bulungi wano bakwatagane. Sebo! Kati bannange oba eno firimu etutwala wa. Kampani eno Chief Engineer Wile gyali mukwatagana nayo. Ye kampani erimu omulenzi ayina muwala we. Ye already muwala we yamuvaako dda kubanga akimanyi mugenzi nga maama w'omuwala we yafa. Kati ayina abantu balala nnyo. Ono nno mukulu munne musanji we naye tannabitegeera. Engineer Wile gwakiringa naye tabimanyi. Kati ayita Fiona namugamba oli otya munaye. Mbadde nsaba bino obitwale mu ruumu ya Nakidde. Saba omukulu aguze ebintu by'omwana nga omanyi tuba tuteekateeka saa yonna tusuubira ezzadde. Era munange baguze ebbaafu ne bagula mamakiti ne bagulawo ebigenderako obusuukasuka obugoye bwa New Beni busookingisi obunywanta obusookerwako. Tugenda kuzaala gwe ddamu ebyo ku kitundu ekiddako. Tukwatagane ku kitundu ekigenda okuba ekiddako kigenda kuba kitundu kya 7 ate nga nakyo kyafulumye dda wano ku YouTube channel ya VJ Joshke Films Official. Either VJ Joshke 1 or VJ Joshke 2 zonna zibeerawo. Eyo kategere kati likinga commentinga ate olabike ng'osaaga oba ng'oli mupya nga kagambo subscribe tuve wano. Ajeske Salungu, love you my besties. Mu katundu ak'omusanvu mwe tugenda okumanya ebikirako wano. Bestie, komba tojina oba tojina, njogera ku t-shirt n'enkofiira ya VJ Joshke. Ogiyina oba togiyina? Mukwano oba togiyina gifune. Gifune. Alright, bestie munange gwali eyo ate ng'oyagala okubeera VJ Joshke bestie oba top bestie yoyo ayina top besties combat. Mukwano okugamba nti no t-shirt weeziri n'enkofiira weeziri. Saawa zino wenjogerera woba obyaga t-shirt n'enkofiira biri ku mitwalo 5 okujjako ng'oyagala ya kitogi eyo gy'akola 5 kitundu
ompulidde mukwano gwe ayagala jampa nkubiraako ayagala t-shirt nkubiraako ku 0758 741 31 weziri onyume abamaama abasiba enviiri tuyina etabikkako tuyina etabikkako wano nga erekawo ye lwaki neekerebejja gwe tomulaba oyo okunyuma tuyina ezo bwezityo so bangi abazze bagula t-shirt zino t-shirt zino mbawa brand enkolemu oba brand eyakolamu si bulandi bulandi kakole t-shirt nga nawe ugenda jambala bagambe nti ya beyi okategedde so besti ku 0758 741 eyendyetaze t-shirt oba combat ya VJ Joshke waliwo n'akantu kaffe nina kadi gyembawa kadi y'obwa besti eyo kadi gyenkuweerako gwaguze full combat kadi eyo ejja kusobozesa okufuna offers ku businesses z'ennanga katugeze nina essomero ly'ennanga wotwalayo kadi eyo balina okuwa basale ku lwa VJ Joshke okategedde see you ayagala t-shirt mukwano gifune enkofiira weziri mu style zonna ajoshke katolekera te filimu yaffe lwaki nedda